Munnabitono ow'ensonga mu ggwanga Charles James Ssenkubuge asimye batandise enkola okugabira abantu ebirabo olw'emirimu gye bakoledde eggwanga. Ssenkubuge okwogera bino abadde mu kujagulizaako munnabitone Andrew Benon Kibuuka yaweereddwa engule eya Lifetime Achievement olw'okuzannya emizannyo egiyigiriza. Twagala ate rewards teziba za birabo byokka ebyo ebifunibwa, rewards zibeera n'okukakkana mu mutima nti okikoze bulungi, kikakkanya mutima n'owulira emirembe, ate ne ssente ne zijjirako, ate n'emikisa ne gijjirako. So happy for him, abigwanira n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Ssenkubuge agamba okuyingira emizannyo yakikola kuyita bibuuzo, naye yamaliriza agiri wakati mu kugiwandiika n'okugitendeka ate n'okugizannya. Ffe tuli bazannyi ba mizannyo, twali twagala kuyita bigezo, twali ba student nga tukola literature, akatabo ke tusoma katulemeredde, tulina okukategeera ntugamba tukazannye tutegeere bye basajja bye boogera. Kati bwe twabizannya abakibuuka abo ne bazannya bulungi nnyo. Nze mwami Matavu n'agamba nze nina ekibiina ekizannya emizannyo mujje tugende. Nze nagoberera bugoberezi nze ate bwe twatukayo ne mbafuukira nange ezzike. Benon Kibuuka asiimiddwa agamba kyafunye kimujjukiza ebigambo kitaawe bye yamukuutira okunyiikira omulimu. Bangi kuvuka bwe ndabye wano kati ba myaka 2-3 mu field. Nze ngenda mwana mu 2 okubeera nti no after 42 years okyasobola okulabibwa ne bakulondobayo nti ndowooza ayina kyakoze kibeera kizamu amaanyi. Ye Aloysius Matov Joy agamba bingi bye bayigidde ku Kibuuka nga buli ky'omussaamu akikole watali kwekuluntaza. Kati awards zino abaana abato bwe baziraba bagamba nange bwe nkola bwe nti nsobola okufuuka bwe nti nsobola n'okutuuka ku kino. Kyova olaba nti abaana babeerako n'abantu be beegomba mu bulamu bwabwe be bayita ba idols baabwe, n'agamba nti oyo nze gwe njagala okubeeranga olw'okumwegombako ebyo byakola. Ate naddala bw'abanga byakola bya muganyulo bivaamu nga zino awards bw'oziraba.